Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ebibuzo bino byombiriri byebimu ku bibuzo ebibuuzibwa ennyo ennaku zino. Ekibuzo ekisooka kigamba nti abaffe omuntu akkirizibwa okwekakasaako nti muli wa bisiyaga asobole okufuna empapula mu nsi gy'aba yagadde okuzifunamu. N'ekibuzo ekyokubiri abaffe omuntu akkirizibwa omukyala okutambula ng'ali yekka nga talina muntu amuzira n'agenda okuba ekyeyo. Ebibuuzo ebyo bye bimu ku bibuuzo ebijja ennyo. Ekibuuzo kino ekisooka Omulangira Kimbugwe yakibuuzaako ne muganda waffe Sudais ne muganda waffe kati yakasembayo kibuuza Nasifu. Abaffe omuntu akkirizibwa okwekakasaako nti alya ebisiyaga asobole okufuna empapula mu nsi yonna gy'aba yagadde ozifunamu ez'obutuuze oba afune n'omulimu. Ekisookera ddala ebisiyaga lyerimu ku mazambi agakyasinze okubeera amanene, amazambi namuzisa. Era ezzambi eryakolebwa ku mulembe gwa Nabbi Lut alayhi salatu wassalaam nga lyali terikolebwangako kitonde kyonna. Era bwe yali alibaziyiza Nabbi Lut yabagamba innakum lata'atuna alfahishata ma sabakakum biha min ahadin min alalamin. Abaffe mukoze ekikolwa ekitakolwanga nako kitonde kyonna mu ebyo ebitonde byabasookawo. N'olwekyo ng'abeewuunya okuba nti baleseewo abakyala ne babeera nga badda ate ku kikolwa eky'ebisiyaga. Olw'obubi bw'ezzambi eryo abamanyi bagamba nti baabulwa n'erinnya lye batuuma ezzambi eryo ne baliyita liwaat. Amakulu amal qawmi Lut, omulimu ogwakolebwa abantu ba Nabbi Lut. Amal qawmi Lut, omulimu ogwakolebwa abantu ba Nabbi Lut. Era omubaka sallallahu alaihi wasallama naye bwe yali alyogera ezzambi eryo yagamba man wajadtumuhu, oyo yenna gwe musinkananga ya'malu amala qawmi Lut, ng'akola omulimu gw'abantu ba Luutu gwe baakola, faqtulu alfa'ila walmaf'ula bihi, mutte akikoze ne gwe bakikozeeko. Kasaaberanga gwe bakikozeeko takakiddwa bukakibwa. N'olwekyo kikulaga obubi bw'eryo ezzambi. Ekibonerezo kyalyo ndakuttibwa. Olw'obubi bw'eryo ezzambi abamanyi baatukana okwawukana okuviira ddala ku basahaba. Abaffe omuntu akoze ekikolwa ekyattibwa atya. Abamu ne bagamba nti nga Ali ibn Abi Talib nti alinnyisibwa ku kizimbe ekisinga okubeera ekiwanvu oba ekintu kyonna ekisinga okuba ekiwanvu, ne tumuta okuva ewaggulu n'agwa wansi, ate ne tumukasuukirira amayinja n'afa nga Allah bwe yakola ku bantu ba Qawmu Lut. Abalala ne bagamba nti tumwokya n'omuliro. Weewuunye sahabi omu ku basahaba ayogera hadithi egaana okwokya ekintu kyonna n'omuliro. Bwe lyatuuka ku eryo ezzambi yatuuka okwogera Abi Huraira n'agamba nti omuli w'ebisiyaga tumwokye, ne Ali nakyo yakyogera nti omuli w'ebisiyaga tumwokye. Abalala ne bagamba nti nga Abubakar Siddiq nti tumutte busi darbatan bisayf. Abalala ne bagamba tumuziika mu ttaka ne tuleka omutwe nga guli bweyo ne tumukuba amayinja okutuusa lwafa. Ebyo byonna byonna biraga obubi bw'ekyo ekikolwa ekyokulya ebisiyaga nti zambi mu mazambi amanene. N'olwekyo bwe libeera ng'ezzambi eryo liri bwe lityo, tekikkirizibwa muntu yenna kulyeenasabako oba kulyekakasaako ng'ayina kyagendererwa okufuna ne bwe kibeera kyagenda okufuula kiri halal. Kubanga qaida egamba nti alghayatu la tubarriru alwasila, ekigendererwa ekirungi tekifuula kkubo mwoyise kukifuna nti nalyo lifuuse halal. Ekyokulabirako oyinza okuba oyagala kuzimba muzikiti naye ng'okuzimba omuzikiti sente oyagala zibba bubbi, katuga nti lino ekkubo ery'okubba terifuuka halal olw'okuba ekigendererwa kiri kirungi. N'olwekyo omuntu okuba nti yakubeera mu nsi ofune omulimu otebenkere tekifuuka halaali okuba nti weekakasaako ekyo ekigendererwa ekirungi tekifuula ekkubo lino eryokakasaako nti olya ebisiyaga nti nalyo lifuuse halaali. Olw'ensonga endala nti muntu okwekakasaako nti olya ebisiyaga mulimu okubeera nti eryezambi istihlal ma harrama Allah, olikkiriza nti likolebwa era teririna buzibu, olikkiriza. Kati omuntu yenna okukola istihlal nakkiriza ekintu kiri halal ng'ate Allah yagamba kiri haram, n'atuuka n'okuba nti ate akyekakasizzaako ekyo kyokka bw'ateegendereza abamanyi bonna bagakimujja mu Busiraamu. Omuntu yenna ekikolwa ekiri haram
bwavaayo n'agamba nti kyekakasizzaako n'ayogera nti tekiina buzibu kikolebwa naye n'atukoga nti kikolebwa ekyo kimujja mu busiraamu n'avaamu. Ekirala mulimu okubeera nti tukuthiru sawaadi haula almujrimiin, oyinjiwaza ejje ly'abali naawe n'otukoga nti nange ndi mu bo n'oweza ennamba yaabwe. Ekyo kyokka kyokka kiyingira mu kubeefaanaanyiza, kiyingira mu kubawagira man tashabbaha biqawmi fahuwa minhu. Omuntu yenna bwe yeefaanaanyiza ekintu kyonna, ekibiina kyonna abeera wa mukyo. N'olwekyo tekikkirizibwa muntu kweyita kikolwa ekyo, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuga nti kullu ummati muafa illa almujahilun, abantu b'ekibiina kyange bonna bagenda kusonyiyibwa okujjako abeeyolesa. Ne bamubuuza yeeyolesa yaluwa, n'agamba nti ye muntu okukola ekikolwa eggulo n'akeera ku makya ng'agamba nti amiltu lbariha kadha wa kadha, eggulo nakoze kino na kino. Kati butya omuntu avuddeyo n'akakasa n'okuwandiika n'awandiika n'agamba nti nze ndya ebisiyaga, kiba kisusse okubeera nti kyekyamu kiri haram. Era ekyo tekigwa mu qaida egamba nti ad-darurat tubihu al-mahdhurat, nti ebintu ebyaganibwa ebimu ad-darurat obwannakola ntya bukkirizisa ebintu ebimu ebyaganibwa. Ekyo tekituukayo, kubanga ekigezo ky'okufuna empapula tekituuka kweyo qaida, kubanga qaida abamanyi bagamba nti ad-darurat tuqaddaru biqadriha. Darura nayo egeraganyizibwa, ad-darurat tuqaddaru biqadariha, naye egeraganyizibwa darura etuuse ku ki? Etuuse ku ddaala ery'okutta nga bali Allah subhanahu wa ta'ala byayogerako, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, okujjako omuntu abakakiddwa obukakibwa naye ng'omutima gwe mutebenkevu na bukkiriza. Abaffe okusaba empapula ezo bakukase bukasi otuuse ku leve ey'okutta, kubanga n'atuuse ku leve ey'okutta oba okubulwa ekyokulya nga bw'oba tokifunye ogenda kufa, baatuuka okugeraageranya ne bagamba nti omuntu ono Allah gwawa olukusa, naye Allah yamuwa ebintu bibiri, asobola okukola kye bayita azima. N'agamba nti bankasa okwogera ekigambo ky'obukafiiri sijja kukyogera kanfe nga ndi musiraamu, n'aba ng'afudde akoze azima. Waliwo okozesa olukusa wa Allah, n'agamba nti kale kantwala olukusa wa Allah, n'ayogera ekigambo ky'obukafiiri ekimukafuwaza naye nga ino munda musiraamu. Naye abamanyi baatukuga nti ono afudde nga musiraamu, naddala bwe wabaawo abayinza okumulabirako ne banywera mu busiraamu, n'abalala okuguma n'abalala okubuyingira, afudde nga tayogedde ekigambo kya bukafiiri n'afa nga musiraamu, yasinga okubeera omulungi. N'olwekyo eyo dharura tetuukayo eyo. Abantu abamu babawuddiisa ne babagamba nti ekyo kigwa mimbaabi dharura, naye nga tekituukayo ku dharura eyo. Ate naddala bwe kiba kituuka ku nsi nti omuntu ensi gy'ayagala okubeeramu, la tuqaamu fiiha sha'air Allah, la tuqaamu fiiha sha'airullah, la tuqaamu fiiha sha'airullah, tebantu tebasaala, tebasiiba, tebasala jamaa. Ate ashaddu khatara, abamu kyekisinga n'okuba ekibi, kuba nti ensi gy'ayagala okubeeramu ovudde mu nsi w'osinziza Allah, obubonero bwa Allah bw'eddiini yo bwolesebwa, n'ogenda mu nsi ng'omuzikiti togulabako mu miles 5 4, tosala jama, tolina ibadaati z'okola, ate gy'oyagala okuyitamu okufuna empapula zaayo olina kuyitamu ago amakubo, kwegamba haramun fi haram, oba buzibu ku buzibu. Mwami ekibuzo ekisembayo eky'omukyala okutambula nga talina muntu amuzira kiri haram, tekikkirizibwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti la yahillu al-mar'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa maaha dhi mahram. Nabbi agamba nti omukyala yennakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero tekikkirizibwa kutambula lugendo lwonna luweereza kiro na lunaku okujjako ng'alina omuntu amuzira. Kalubeere nga safaru ta'a, lugendo lwa kutya Allah, lwa ibada nga hijja. Abamanyi baagaana nti omukyala takkirizibwa kugenda kukola hijja nga talina muntu amuzira. Era ge madhhabu gaba imam abasatu, wakubadde waliwo ekigambo ekyogerwa, naye nga abamanyi bagaa nti bakinasaba ku imaamu, naye ekituufu si kituufu ku imaamu Abi Hanifa. Idhan ekigambo kiri nti omukyala yenna takkirizibwa kutambula lugendo luweza kiro na lunaku nga talina muntu amuzira. Kati ate bukyanga agenda mu nsi talinayo wa luganda lwe, agenda kubeera ne families ez'enjawulo z'atalinaako oluganda naye yeetabula nazo, era ebizibu ebivaamu abasinga ffenna tubimanyi, bangi mubirabyeko, bangi tubiwulidde. N'olwekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagaana omukyala yenna okubeera nga atambula olugendo oluweza ekiro n'olunaku nga talina muntu amuzira. Kati bukyata agenda okubeerayo emyezi n'emyezi. Omuntu yenna eyayitamu ago amakubo okufuna empapula oba n'atambula nga talina amuzira, fa alayhi an yattaqillah wa yatuuba ilayhi wa yatuuba ilayhi.
innahu huwa al-ghafuru rahim wa huwa at-tawwabu ar-rahim. Ayina okwenenyiza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba kubeera nga amusonyiwa, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala musonyi ate musaasizi. N'olwekyo ekigambo ekyo buli muntu alina okubeera nti akyetegereza, okuba nti omukyala ne bw'aba agenze ku hijja nga talina muntu amuzira amanyi baga nti hijja eba ntuufu naye fahiya athima, omukyala oyo abeera asigala alina ezambi, ng'omumanyi waffe Sheikh Muhammad Nasiru Sahibani bwe yagamba. So ng'abamu batuuka okuga nti hijja tekkirizibwa, abalala baga nti la hijja etuuka naye nga fahiya athima, abeera mwononefu abalibwa nti alinako ezambi lye tutamanyi nti lisobola okumalawo empeera za hijja oba terimalawo empeera za hijja. Nolwekyo kubadde okuddamu okutonotono ku bibuuzo ebyo bibiri olw'obukulu bwabyo tuwanvuyizza okubyanukula ekibuuzo kya kwekakasaako ebisyaga n'okutambula mukyala nga talina muzira. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.